kino ekyazze ekyokugamba nti ye yali mabegawo okukwata n'okusiba Ssegirinnya Muhammad ne Allan Ssewanyana kikulu kuba kyagenderamu obulamu bw'omuntu ab'e Masaka ebijambiya bangi abaafiiramu. Yagambye agenda kuba Bobi Wine mu kkooti. Ebigambo wabidwa byotera wabitutta otya haji? Ekintu ekyo nakirabako ku mawulire agenda yali NBS yali ki Samuel nirawe nakirabo ka clip akatono ako nga Bobi Wine yayogera nga naita Ssewanyana namuga ebigambo ebyo Ssewanyana abidamu n'abikatiriza nti omukulu yabakola ki naye nzikulwange ekibuuzo ekiyinza okubeerawo ngenda kufuna ebigambo biringa bibiri nga biva mu bantu babiri. Kigambo ekisooka kijja kuva mu Mpuuga, kigambo ekyokubiri kijja kuva mu vice president we Bwanika. Kiyagala okuba vice president wa side eyo oza abasukka Democratic Alliance abasukka ye yaggulangawo ekkubo tayiza kusukka wa vice. Kakati olunaku lumu nawuliriza yali ndooza made in Sereko Sebuliba. Omukulu oyo n'aleeta ekirowoozo kye yaleeta abanupu kye bataasanyukira tuteese ne gavumenti. Pulogulaamu eyo omukulu mutabani wange yagimbuuzaako saava ne mmugamba nti nuupu teyinza kuteesa na gavumenti bwe kiba Ssegirinnya kufiira mu kkomera balina okukola ki kubanga gavumenti kyetegeeza okuteesa nayo kuba kusala endinga na nuupu batakyakola ki n'opposition beekoze eki namaliza nga mbagamba nti tekijja kusoboka bwe baba abasibe bafiira mu kkomera nuupu teyinza kukkiriza kubata. Omukulu n'agamba nti ng'akulaga omukulu Bwanika tulina okuteesa ne gavumenti eryokeeta eki eyita abasibe. Argument yange ebuuza lwaki oteesa ne gavumenti ng'abantu balina emisango. Gwe wafuna otya obusobozi obugamba nti n'okakasa nti gavumenti tejja kuta bantu bano kujja nga muteesezza nayo era condition ki gye mwali mugenda okuteesezaako gwali mulamwa ki gwe mwali mugenda okuteesezaako ku baana bano bakkirize nti mwatta tubate temuttaaga tubasibe gwali mulamwa ki gwe mugenda okutambulirako. Ekyo nze nakikubamu ebituli nti okuteesa si kutuufu. Bwemala okukuba ekintu ekyo okuteesa tekwali kutuufu ye kennyini nnyini n'agamba bwe tuba tetuteesezza n'abaana abo ng'akulaga singa tetuteesa na gavumenti abantu tebajja kukola ki era ekituufu kyatuuka koti neetuuka okuba nti ekyabalinako obuyinza era tebaavaayo. Kati bavaayo aba ne boogera ebintu bingi nnyo teboogeza Masaka naye nalabanga Malende Lukwago namulabanga abo n'abaseggona meeting bazibeerangamu ez'okutaba ki ez'okuta abaana abo naye nga bano balumiriza lwaki temugenda mu kkooti lwaki temukola ki naye nsigala nga nange ndi puzzled naye lwaki ekintu ekyo kyannumya omutwe naye nenfuna nenkiwunzikira nga ndowooza nti maybe you never know kisoboka okuba nti waliwo ensonga eyali neekusifu eyali emanyiddwa abantu abo babiri bwe balumiriza nti tuteekwa buteekwa kuteesa naki na gavumenti ate nuupu bwe yagala nokikolera abaana tebabakola ki tebabata naye eri batereri busa ne batuga nti abaana bafunye ebbeeyiro. Bwe bafuna bbeeyiro yabeeyimirira yali Lukwago agenda okutuuka gye bali nga bateereddwa dda naye nga eyali badde ngoba waala nti erina obbata ey'ekkooti nga tebagirisiivinze ani yabata. Bwe bamala okubata ne bagenda gye babatwala nempula omukulu Bwanika ng'aga nti mwategedde yateesezza ekyo ekibuuzo yakibuuza naddamu n'abuuza mumanyi yasasudde sente za bbeeyiro. Kati ebibuuzo ebyo ebibiri bw'aba yabibuuza nuupu teyasasula teyateesa teyasasula bbeeyiro ne mu kuteebwa okuva mu kkooti Lukwago si yateekawo omugongo nti babate kkooti si tibaali balooya basanga babakoze eki kakati ne wabeerawo akatambi watujjukira bulungi kkooti yakubako obugule era n'abantu abamu kye bassaako ekibuuzo court proceedings zonna zagenda mu maaso nga Mathias Mpuuga tajja kwambala dress code eringa ey'abannamateeka nti okubeera ku bench kwolwo olunaku lwe baaba wa bbeeyiro yali omu ku bannamateeka abaali ku bbeeyiro yali omu ku ba advocate balooya maybe yali atuukiriza ekya vice president wekiri nti baali bamaze okumanya nti olwali bagenda kukola ki kakati ne wajja wabeerawo ekigambo ekirala ekyaliwo mukulu Mpuuga yeewakanako
nini bakatambi Daily Monitor yawabira nga gamba agenda kuwabira Daily Monitor oluvanyuma lufuna source yabakanga nagenda bawabira balina okwetonda naye bamukuba akatambi ng'ayogera era nga yiwako obujulizi mu kuziika Ssegirinnya. Kakati ebyo bigambo abantu bano bagamba nti okusibwa kwa babulinamu omukono bano balina okujjamu omukono nga bamaze okutta ansi ezo batubuulira ani yateesa lwaki mwasobola okumanya nti tebalina kuteebwa nga okujja nga gavumenti ekoze eki muteesezza nayo ekyo kimu. Ekyokubiri ne mutugamba nti mumanyi mukuba temumanyi meeting yabaddewo tetwagitegeera era nayo bagibuulire ensi meeting eyo yalimu oba yalimu Balukwago yalimu bano abasibe bagirimu naye bagitubuulire ekyokusaba batubuulire yasasula beyiro. So kwegamba okumanya ebibuuzo ebyo byonna Erias Lukwago, Abedi Bwanika, Mathias Mpuuga tulina obbatuuza batunnyonnyole. Lukwago teyaliiyo kubanga Lukwago atuuka ku kkooti nga babatadde dda kukomera nga tebaliiyo naye nga yatutte kubanga owekkomera tatta muntu nga tewali kimuvudde mu kkooti. Walina okubaawo document egenda looya waabwe yagitwala agenda okutuukayo nga tebaliiyo n'abuuza muwabatadde mutya nga ate nze naki ng'olooya omugezi yamanya nti waliwo ekikoze eki ekibaddewo mu mateeka amatuufu etegeeza Allan ali bweru mu bumenyi bw'amateeka kisoboka kubanga ekkomera terimanyi eyali alina omutayiro kwago document yagenda nayo tebagikwatako era bwe kiba bwe kityo bayinza okuba nga bali bweru mu bumenyi bw'amateeka kubanga kkooti we yabateera ate si kyekyabateesa basanga bagenzi foomu eri balina ogisayiningako nokukola ani abata. Kakati bibuuzo bino ono nga tannawaabira bali asooka amala okuwaabira bano mu kkooti y'abantu. Mpuuga awaabire Nuupu awaabire mukulu Kyagulanyi awaabire Ssegirinnya mu kkooti y'abantu omusalako akalebule ngatte ebibuuzo biri byendese ku mmeeza. Ekibuuzo kigamba mwasooka temutugamba nti abantu tebajja kuba nti tuteeseza na gavumenti ekyo mwakimanya mutya kisooka muli opposition mwamanya mutya gavumenti ebabuule nti aba bate tujja bata nga principal wamutakola ki nga tateesezza naffe takimanyi. Ekyokubiri baafuna bbiiri ani gye yagibawa. Ekyokudala ne babasasulira bbiiri mwatugamba nti mumanyi yabuuza ekibuuzo mwe mumanyi yasasulidde bbiiri eyo era mumanyi meeting yabaddewo. Kakati ebyo byaba baleeta mu nsi mugyewo obulimba bw'abantu bagamba nti babawaayiriza mutte ansi ezo mutuwe ansi ezo kijja kiba kikoze eki. Kati ekigambo ky'abagundi abasijja kigendako kugenda wala nnyo mukulu kwamala ekyo kintu kigazi naye si kigazi nnyo era tekiri byenjo bantu mutwe ne mu kkooti mmanyi ebibuuzo ebijja kujja bano baafuluma batya byonna bajja kubibuuza oba tewali gwani yateesa nabo kubanga bano Basegerenye bajja kuyita gundi ajja kujja bwandika statement ze zijja zitambulira ku musango ogwo. Statement ze yayogera zaatuukirira tuteese ne gavumenti bata abantu baffe temugaana bo ne bateesera bababuuza mumanyi meeting yabaddewo. Era Mpuuga n'akonfirming ebigambo ebyo mu kuziika Ssegirinnya Muhammad ate byali yeegaana ate yasooka obbifulumya nfanfeewe Abedi Bwanika. Kakati ekyo tuleme kimalako bano biseera bano bazze wano kkooti tujja gigendamu tujja giwulira ne bayiza obutawangula ani abamasaka bayiza obutawangula kubanga ebibuuzo ebiri awo bikyali bingi nnyo. Mweteekawo dda mmwe mwenyini nga mwe mwali mu ssenta mulina kujejjamu nga mutubuulira ani yasasula bbeeri mwe mwamumanya ye agisasulira ku ki. Miitingi gye mwalimu gye wayogera mwagirimu naani okutabano abaali bagaanibwa edda okuweebwa bbeero ne batuuka n'okugamba babagende bajjanjabibwe mu kondisoni yali singa okuba embi bbeero mwagibamma mwagibaweera mutya wano ku ssaawa esembayo. So ekyo mukulu Bwanika mukulu Mpuuga aleme kigendako nnyo ebintu biba byasoba anoonye kati yeewombawomba atya ow'empaka akunama ebiri ayinza okumaliza ng'ate ayaludde meeting yaliwo eya Bwanika gy'ayogerako kuba ffe newaffe tetulina kyama yakuba akatambi okawulire ayinza okuba akatambi okawulira bwetyo tosibo twali mu CBS ewa Made in Sereko Sebulima
sente wazifuna omanyi nga yali musajja wange nnyo naye ekibuuzo bwe bakimubuuza Merina kyagala nnyo wafuna sente sifunanga sente era nziri nze banazimpa nja kukola ki n'ekyo nekitansanyusa bwe banazimpa